tumuwa ababaka abateesa ebintu kubanga president abana ideas eziyinza okusitula Uganda. Ababaka ne baleeta ekiteeka ne bakifutyanka awo okitegeera yayimba akayimba ka mulugulu alina mulayini egamba ngamba gwe member mu parliament ebyo ebiteeka byobagabaga omutali kantu. This is what they are doing. Bagala kubaga kiteeka kitaliimu kantu eririmu ensa bali mu dizanyira mukati Attorney General yali mu parliament n'abagamba this is the heart of this bill. Bwe tugijjamu then eyo clause 9 if we remove this clause then tugirekete tuja amendinga anda weno nagiwa esigaddeko ekimu olaba kati ye abaana be mudda bali babatya abantu abo kyebeerabira nga bwe gavumenti buli amendment eyo weekolewa wayitawo ebbanga okuddamu okwamendinga bazadde abaana ate bo tebali guaranteed nti bagenda sigala bagagga kitegedde asobola okugwa yala anytime kati bamala okugwa yala ng'ate olinayo ekiwala kyekiyimba kati ng'ekyo kiwala kyekiyimba ate kyekirina okubbulula kikubeereremu kyokka nga wayise etteeka erikinyigiriza okategedde famire gagwe Honorable Kabanda bambi tukusaba Mr. Honorable Kabanda David kyokka nembala lina abayimbi Secretary PLU The Secretary General is Secretary. Sibimanyi naye nze kimanyi Secretary wa PLU. Okay. Please go and read the Beijing Treaty. Okay. On audiovisual performances. Go and read the Marrakesh Treaty. Go and read the WIPO Treaty on, I've forgotten, I remember, but also go and read on CMOs what they do. Between now and tomorrow, you have time. Okubanga ebintu ebyo bitegedde tekiyinza kutwalira dakiika asatu nga kuba nkimanyi toli musiru. Tekiyinza kutwalira dakiika asatu nga tobitegedde bwe waayo obwongo obisome and bisome with an objective mind. Togenda nga already oli biased. Oba ogenda kubeera biased at least bireke tobisomera ddala. But please give us value for money. Nekirala bias nga tonnabagenda. Emisolo mingi kale obuzo tulina engeri giri emingi abagibba bangi n'abatakisasula bangi. Naye singa giba mitono nomanya nti ku mutwalo owaayo 1,000 kyandiyanguye. Nga naawe ogusasula kikwanguyira naye tetuli kuya misolo tugende mu birala. Kale kakati tuli ku The Truth Media. Kwe tuli wano ku The Truth sawa ya mazima. Tolimba abantu bangi balumirirwa abantu mune mulowooza waliwo amazima agamu nga gayinza okunyiza abantu. Bo banyiga kasoba ngoyogera amazima. Tuli ku The Truth Media ndi ne Martin Beta manager w'omuyimbi Eddie Kenzo ate nga alina n'emirimu emirala gy'akola ku Federation. Gye mumanyi gye mutamanyi temubimbuuza ebyo si ebindeese. Wali ndine Musa buli lwakuba tubeera n'akantu nitukolayo akantu awo nga twanalizinga ebintu ebyenjawulo. Bw'onaayogera akantu kitegeeza naffe tuli ku ziri bilioni 5 naye ne batampa ssente. Doesn't matter. Tuli mu kantu. But today we're looking at a copyright. Yes. The modern day amendment. Okuli gundi neighboring act. Yalese etakali legislators babadde mu parliament. The legislators ne bagamba tebabitegeera bye mulimu mwabaddemu if clause 9 ne bagamba nalabye omukyala akutwala akulira parliament nga yeebuuza kimugaa ati ne mama wange Bukedi yasasule bano yada ategeeza mama Bukedi ya the radio bagita mama Bukedi atabitegeera Mama Bukedi FM. One, you guys have not done enough to do what? Sensitize who? Never legislate at every. But it's not our job to sensitize. How would you put? Is it our job to sensitize the parliament? What is their job? Why are they paid? To research and to inform. Then how is it our problem that they are not informed? But this is your sector. Yes, and we are doing our job to inform who we have to inform. Even them, we've been to them, we've talked to them. So that the legislators Toyinza batuuza bonna bitaano n'obanyonnyola, but we've been in committees.
You've been there? Yes. But Alaba ne parliament bakakatako tebagenda. I'm still wondering how it came on the order paper. Even ne atwa akubiriza parliament. Ngekintu takitegeera. Don't they first look at the order paper what they're going to discuss? In my opinion, they understood what the whole amendment provisions were. This particular clause, erese empowers but it was their responsibility to put that goal on the order paper. Yes, it was, and unfortunately they didn't. But here we are. It's never too late. It's never too late. Because I was looking at Gundi amendment mpya. I looked at so many countries. They elevating from the old one okujja nga nalabiko ne US waliwo yatukanga muguno mwaka gwenye gwetulimu ena nayo emchukachuka yakoze still okulaba nti nabitone bafu and I'm like fe tukyakayanira okukyusa okuva mu nkano nga waliwo ensi zatezi already ezina mu kukyusa still again ziri mu upgrading still again nekimpo ekirowoozo tujja kuba twakakayanira eno bagituwadde nga tetulina byetukyusa ate etebe eŋŋumi matini beta wetuba tutandikira ne musanga wajja okubanga agattamu awo wetubasooka tutandikira. Yes, first of all, mu nsi nnyingi ezisinga creative sector teri managed by only the copyright law. Ojja kwesanga nga wali ensi emu erina amateeka nga 6 oba 5 agakwata ku creative sector in different aspects. Oh, like India. Nabade nabe ya India. Ngaba bijja bivarying. So ekyokuba ntujja kuwetaaga okukyusa, yes, we might either need to change or create new laws, but that will be the future. Okay. As of now, we are talking about the copyright law and the amendment, because the last amendment or the last actually inaction was in 2006. That is 20 years later. 20 years, yeah. But before 2006, etteka eryaliwo lyali lya 1964. You can imagine. So that was about 42 years. Yeah. 42 years ne tu enacting because liri balijjawo bali repealing ne bateekawo the new one year 2006. Kati 20 years later we are amending it. Yeah. So kitegeeza whatever decisions that are being made by our dear MPs tuyinza okuwa n'emyaka emirala 2 oba 3 mu maaso okuddamu okukola enkyusakyusa. No, nemusendala. Yes, they take long, but at least baweramu if clauses ze bakyusamu according with the technology engeri gyabakyukamu. Yeah, anti kikyegamye nti baso kiyinza okwetaaga either amendment oba okuteekawo etteeka eppya. For example, oyinza okusanga nga teweetaaga ku amendinga copyright law to provide for AI. Nga weetaaga kukola tteeka ppya erya AI. So bijja bikyuka. Let's look at the parliament. Parliament musa wagirabye. Walawulidde Mama Bukedia Nsako omukulu Kabanda yabagambye mwagala kubba abantu, you want to exploit people. Ffe tuli nte. Kitegeeza ki? Bw'aba ayogera ku exploiting abantu. So waliwo abaana n'ebyana. Ffe batu exploiting baba baba exploiting. Because using my content without my permission, using my work or misusing my work is exploiting me. So the creative people don't matter. Tebalina bote baba bantu. No, yakyogedde ina afevo abantu bakulembera abekasamba. Boy ekasambya teri ba creatives. Teri bannabitone. Akiikirira abaana n'ebyana. Obibuuza ndi kabanda. Mbuuza gwe abadde amuwolereza. No, but you see, kyalina otegeera. Guno nagwo mulimu ng'ogw'abalimi. Onfuna bulungi. Ekyokuba nti tagutegeera tekigujjaako kuba mulimu. And bambi, for your information, Honorable Kabanda, this is one of the most interlinked sector as far as job creation is concerned. Bw'ojja kwesanga buli kintu ekigenda mu maaso mu ggwanga oba buli sector gy'omanyi erimu ka aspect ka creation. Tewali wano business oba tewali sector etalina logo. Eyo logo ya creatingwa creative. Bakitegeera. Tewali etalina kalango. Akalanga kakolebwa creative. Ofuna bulungi. Tewali wano alina mukolo gutabaako kayimba.
kagibeere gya gavumenti gyennyini ne national anthem eyimbibwa ku buli mukolo gwa gavumenti yakolebwa creative. Olaba ne mbasamiza era wabaye ennyimba okitegeera tewali wantu watali creative. So ekyokuba nti industry tugezaako restructuring efuuka effomu obulungi etereere ebeere nga business recognized mu butuufu bwayo nga bw'erina okuba, tekijjaako ate tekijjaako maanyi gaayo. So mukulu Kabanda, please kola research, otherwise ogenda tandika otweraliikiriza ng'essente ezikuweebwa okuva mu consolidated fund tugenda tandika okubasaba value for money. We don't sing our money. And if you can come and tell me mbu radio oba TV oba ebbaala okusasula omuyimbi is exploiting, then that means you didn't take time to research. This clause is clear. Tebaba tablets abantu abo. Ekyokugikuwa kirala naye n'ebirabirako birala. N'ogirabirako birala, agirabirako ki? Ayinza okuba yali interested mu politics yekka, ng'ayinza okuba alaba Iran yokka. By the way, some people waliwo abalaba buno bukapo obwo bwa AI obwo buddolo obwo. Bantu bakulu babwagala ne nambe bwabwagala nnyo by the way. Oba obukoleya. Naye kisoboka. Atula mu legislative gold kona wali naddamako. Kaina mukazi wako kamulabiridde bamukatuteeka. Musa omukulu Kabanda yavudde n'agamba etteeka lino ligenda kuyamba abayimbi ab'olubatu 1 2 3 4 people, the rest are left out. Bano balikayanira reason njagala kuwulira kuva from your side. Omuntu ovayo nakola that statement nti bano bagikozesa kwagala kubba. Anti ati Minister Kabanda si minister MP by the MP but MP Kabanda ba nze nkuwa ekitiibwa naye mukuwa ekitiibwa ensi bwe yatuuka kati osobola okubeera ng'onsinga emyaka naye nga nnyinza okuba olina byendaba byotasobola kulaba. Bwe bukya ku makya ne tukola federation oba ekibiina kyonna oba association ng'erwanirira abazadde kubakendeereza ku fees ku masomero. Kati abazadde ne batandika okulwana lituyambe fees akendera n'ogamba nti kati bana balwana ennyo dayasi ne Beta ne Musa balina bo kye bagoba baagala bba abaana baabwe basomere ssente ntono. Etteeka bwe linayita nti fees akendere bba baabwe bagenda somera ntono, abamwe basigale ku nnyingi. Amasomero agasomeramu abaana babali amala era aba Beta ne dayasi be basomerayo kuba tulina amasomero mu Uganda amangi. Kati music olwaleero Beta katukitwale nti ali ku ttiimu ya Kenzo. Ennyimba ezizanyibwa mu Uganda, Kenzo si yasinga mu Uganda ennyimba ennyingi mu bayimbi. Ekirala ennyimba zonna sizize. Abayimbi tebakolera ye tebayimbira ye nti oba ye manager waabwe. Era bafuna ssente tezigenda. Bwe bafuna ssente corporate law bweyita ng'oluyimba lulina ssente okugenda ku akawunti y'omuyimbi, ssente ezo tezirina bwe zibuuka ne zimugamba nti Kenzo ye yalwana ffe katudde ne wa Kenzo, ssente zigenda kwani kwoyo omuyimbi. So kino ekintu kyagezaako okuleeta kyakyana kito, nja kukozesa nti kyakyana kito lwa nsonga kyakyana kito kuba omwana omuto ate kati ge mazima si kujubisa ge mazima. Omwana omuto yasobola okugamba nti nze kati ono kali kutte ku mmere yange kanjiibwe mu ttaka ninge njala ati mu lugo kyekisakitiri kuba tosobola kugamba muntu ategeera asomyeko nti bwe etteeka lya music bwe mukkiriza liyite corporate law bweyita n'obeera n'obwannannyini kuwakawo gwokola yenayena kuba bacreatives bangi abacreatinga bangi. Kati nti gwe yenayena acreating aliyo corporate law bweyita musuuza yakifunamu n'oli naye n'agamba nti kituufu teri ayinza kukikkiriza babanga talowooza nti byonna ebintu ennyimba mugenda kuba muziteeta muziteeke ku federation nga byonna birina kuyita mu Kenzo. Anti era ne federation si ya Kenzo. Asobola otubuulira nti amazima gali nti tebaagala bayimbi babeemu n'akasente. That one we can understand. Netumanya nti kati otawo tulwana lwa njawulo. So you want him to come out straight. Oba ekirala Beta njagala ekituufu. Because his argument is not valid. N'ekirala kye njagala agamba abantu aveeyo agambe nti nze okusinziira ku babadde bafuna mu bino ebintu banzijeeyo mbalwanirire nti companies ezibadde zirya ssente z'abayimbi zino companies z'amasimu endala zaŋŋambye ndi kakati
baba MPF engeri gyokola ki gyotuyamba mu ne banna abamwegaseeko abo babukedde yabogamba nti ne bakola ki ne lwakuba nino mu omuntu aba bagamba ebintu nga biri serious tulina de career zaffe kuba ffe bamwera ku ba creator bagala copyright kakati tutulide career zaffe ne future zaffe kuba naffe tulina bye twetaaza ki sente kati boy baba beegasse oli yabayise gwe webunyoza ki kirimu abantu babiri kuba abantu abalala bonna bali knowledgeable balaba making a sense kwera ku machagamba muntu bwe baba copyright Kenzo yafunamu waliwo ne Kenzo kirungi afunemu ate yesimu kuba nayo muyimbi ne creator era copyright yamuyambira why is it zino telecom companies zinamu another third party wakati nadala kukola tunes third party ati like newoba nti waliwo bamuyita batya you cannot aggregator you cannot go direct no banja gundi you see company olaba telecom company neteka ali mukuchuza cyose ebintu bingi ali mukuchuza ebintu bingi aggregator oyo asobola obaawo si kikyamu it's okay aggregator kuba olwanso nga wega akuhindering from okutuka call yako no it doesn't hinder you singa wabaawo entegeeragana ennungi and as but now anti nga bwe bibadde tewabadde so era omuyimbi abadde ali exploited abantu nga bakabanda kye batali mu kwogerako kyobola mwana omuntu atuuka n'anyiiga naye nga gwe aleese obusungu bakabanda tebali mu kwogera ku bintu ng'ebyo nti omuyimbi ku nnusu 7 lw'osasula mu MTN tubalemuuko wano 1.8% of 700 shillings is nusu 12 nusu 7 faaniwo lwasasula olw'okuba yagadde akayimbako David Lutalo gw'ofunako nusu 12 gwe nannyini luyimbe yalukola ku nusu 7 yes ofunako 12.6 shillings toweza 10 si 10 toweza na 15 in fact toweza 30 toweza wadde 20 weva ku 10 toweza kale wadde olw'ataano si olw'ataano si coin esembayo mu Uganda okubenda tetuluweza nenga oluyimba lwe bali mu kwogerako olutaddemu millions and millions of money ebyo bakabanda tebagala byogerako okulemeseza okwebaka from the one oluyi ebyo bakabanda tebabiraba Airtel echarginga 2,000 yes per month 1.8 of 2,000 omuyimbi afunako 21 era taweza lw'ataano ebyo tebagala byogerako kwegamba yo omuyimbi wakubeera wabonebone on the expense okitegeera yagende abeere mu studio atuyane ekiwolata kimweteme amere envi abantu be bamukyawe abaana balowooze mbu yabakyawa bakyalabe bro abayimbi ebintu bayitamu yes abayimbi ebintu bayitamu okuyimirizaawo product noga nti brand Palaso yiyo brand Chameleon yiyo bingi okitegeera and at the end of the day some honorable najja nagamba mbwa tuba promoting please stop promoting don't. And when you don't promote us, don't talk about us again on your radio. Don't use our music on your radio. Let's do it for a month. Will you still have those advertisers? Anti ku radio ye agezeseemu tazanya music yenna. Because wanagamba agenda zanya wa Congo, the same artists in Congo need payment. Because they have reciprocal agreements with UPRS. So kati abireke tazanya music yenna. Akikoleyo omwezi radio ye tulawe benesigaza ba advertiser nabogera obwogezi era agenda leta ba creator ne ba comedian era osegera agenda leta ne wanaganda kale comedy era agenda leta ba creative era copyright yabakwata so kyabwewusa okukeera ku macha gwe notandika okutwala omulimu gw'abantu ng'ekyokusaaga bro inze katugeze honorable Kabanda ina amataka ag'enjawulo nsobola okugenda ku ttaka lye ne mala galimirako kasooli inosooka omusabe either nampa ku bwereere oba naŋŋamba sasulayo sente za season $7,000 oba sasulayo omwaka $2,000,000 ntiye era bwe mala okulimirako cause now ndeese commercial aspect ku ttaka lye okitege lwaki yayagala nze property yange because music is also a property lwaki
my film is property. Lwaki ayagala property yange agikozeseze bwerere in the name of his promoting me? Yeah, understand. Because I have other avenues of promotion. I can choose to promote on internet, online. Spotify, Facebook, ebirala ebyo. Negamba radio ne TV temwagala kumpa n'amabala temwagala, don't play my music. Osobola otunda bia abatali ndongo. You can't. Of course. Bia era bwoli wa munyana naye mwa tumina mu yatereka music. Onfuna bulungi. Kati bwembanga music wange contributing mu kutunda kwa bia mu bbaala. Lwaki toyagala kumpaayo? Ate nga akantu kenkusaba nno katono. Nze ndi mu kugamba sasulayo emitwalo kale katugeze millioni emu for a whole year and you play music as much as you want. Yeah. Kubanga kyeyadde yesibako. Okay, today ku close. This clause 9. I want you to explain to me this clause. Yes, this clause 9. Clause 9, yes. Mwami Kabanda. Okay, tugisomemu wano. So the clause 9, no katusoke tusome the amendment nga bwe inokuba. That is section 30 of the Principal Act. Principal Act ye lijeteka yetumugezako kyusa. Is amended by substituting for subsection 1 the following: where a sound recording or audio visual fixation published for commercial advertisement purposes or a reproduction of that sound recording or audio visual fixation is used directly or indirectly for broadcasting or other communication to the public or is publicly performed unless otherwise agreed, an equitable remuneration for the performer or performers and the producer of the sound recording or audiovisual fixation shall be paid by the user to the producer for every use of work. Kati ye Every use of work. Kati ye yakuteteeka n'alivunula ng'omuvunuzi w'omu kkanisa. Bwe bagamba mbu nno sit down nga omuvunuzi agamba tuula wansi. Yambuka. Direct translation. Onfuna bulungi. Raise up your hands. So what disturbed the MP was every use of work. Ng'ate ye wongo y'omugamba nti buli muntu azanyola oluyimba alina osooka akube. But that is kyovala agamba we get worried to see the legislation of Uganda. Because do they even do research? Omuntu the legislators katukolemu akangu. Kenzo aina abawagizi katugeze million 2. Buli muwagizi we ayagala okuzannyamu oluyimba lwe. Omuwagizi oyo alina okusooka ajja alabe Eddie. No. Kisoboka? No. So the translation he didn't think. Ye teyatunuulidde justification yakyo. Ate yategedde kivaawa. Kati gwe njagala w'omunnyo. N'atakola research. Egenda kutawanya n'abantu bangi. Nsaba okutegeeza Mwami Kabanda n'ababaka abalala abatakitegedde n'abantu baffe ba creatives ab'enjawulo. Music alimu royalties ez'enjawulo. Yep. Ku side ya distribution, when you distribute your music right, nomanya nti music wange mutaddeyo bulungi buli wamu. Sound yo wegenda ku TikTok. Dias n'agikozesa. Nga waliwo akasente koyina ofuna okafuna. TikTok ekakuwa. Kitegeeza toyina kugenda kubanja Dias. Ogenda banja TikTok. Kuba TikTok ye ina bangi so collectinga newa buli omu gwe ino wa kyeyina omuwa. Ofuna bulungi. YouTube kyekimu, Spotify kyekimu. So omuntu wange akozeseza music ono igwa abadde agamba mbu gwalwanirira. Omuntu wange wa wansi yasasudde TikTok. Oba yasasudde Spotify, oba yasasudde Tidal. Kati yo Tidal nempa. Nga wolaba, kati let me give you an example. Abasinga mugenda kiraba naddala kati abakola content. Nigerians bo bakisusamu. Tebakuba strike. Bateekako share button. Sharing revenue. Kati ekyo eyo close bwekola. But the legislator did not understand. Yewe yasomye na interpreting bwatyo n'agenda. Now Spotify bw'omala ogiwaayo so ogiwaayo buli mwezi for subscription. Nze mpa bw'otunuulira ne Twitter leero kubanga gwewaayo $2 oba 10 omwezi. Kimwanguyize bagenda ku ne bakola emisolo egy'enjawulo ne bagamba buli kibiriiti oli agenda kigula nusu 10 naye nga ko batadde omusolo. Kitegeeza omuntu yagula kibiri naye tategeera nti omusolo guno ogujjeko. Kati bwe ntuuka abafaani bange bonna mu nsi yonna
basasula Spotify n'empaayo. Onfuna bulungi. Seetaaga kubagoba omu ku omu. Wawuliza oluyimba lwange empaayo kuba tekisoboka. Kati ne tujja ku kye bayita performance rights, performance royalties. Performance royalties zisasulwa ng'oluyimba lwo oba film yo oba ekiyiiye ekyo kikozeseddwa for commercial purposes. Luzanyiddwa mu bbaala, luzanyiddwa mu restaurant, luzanyiddwa ku radio, luzanyiddwa ku TV, luzanyiddwa ku festival, luzanyiddwa mu transport services. Oli yali mu nnimiro yamaze dda okunzijamu, yasasudde YouTube n'empa. Okitegeera? Yekyo teyakitegedde. Kati still radios mu nsi yonna nnyingi, n'abayimbi bangi. Radio teyinza kutuula kukola agreement na buli muyimbi. So kati abayimbi babeera represented by what we call a CMO, Collective Management Organization. Ye UPRS for Uganda, kusaidia ya music, kusaidia film ya UFMI, kusaidia ya ebitabo ya Euro, URRO. Mfuna bulungi. Katudde ku music. UPRS representing abayimbi bonna ba member baayo. In and out. Wano ne Bulaaya. Kubanga bwe tuzannye Chad obe Canada. Yandibadde nga UPRS Canada bagita SOCAN. SOCAN. Eba ne agreement ne UPRS. Nti ojja kunsololezeewo nange nkusololeze wange. Keka gundi akegattako neighboring act. No, neighboring rights ate zo ndala. Copyright and neighboring rights, it doesn't exactly explain that, but tusoke tubeereko eno clause yenyu. Yes, this clause ekyo kyetegeeza nti ekyo gambu it shall be paid for every use kyekyo nti oluyimba lwo buli banaalukozesa banaakusasulanga but bagenda kusobola kunoonya gwe kino mu kuba muli bangi. So bakwatagana ne CMO oyo UPRS yo neekusololezaayo miliyoni eyo gye bakola ki gye balina osasula buli mwaka bwe ziwera yeno kati awo system eno wejjiramu copyright management system yo neeyamba okumanya nti Dias afuna mmeka ennyimba ze zizannya emirundi emeka kubanga eno system egenda kuba ne gadgets mu buli kifo ekizannya music commercially gyms, mabaala, restaurants, radios nga zimonitoringa nti tezimonitoringa gama mbuno oli mwazanye ennyimba emirundi 10 so mina sasula sente wezi. System eno buno gadgets obuteekebwa mu mabaala buyamba industry oba buyamba UPRS okuba ne data omutuufu owa how much are we paying Dias. Okitegeera aleme kujja nokaya. Era naye ku system ku dashboard ye aba akiraba nti nyingiza sente wezi nyingiza sente wezi. Baleete monitoringa TVs ne radios nti bazanye emirundi bwezi. Awo UCC naye ate wetuyambirako mu kumonitoringa ki radios ne TVs ne telecoms webale. So gwe bw'osasula license yo yeefaananyiza ne license. Example entuufu Mwami Kabanda, example entuufu ya trading license. Bw'oba olina edduuka ly'ebikopo oba ery'entebe oba katugeze ery'emifaliso osasula trading license buli mwaka. Ekikusasula trading license eyo twandibadde tubuuza zaaki mutusaba zaaki. Ne trading license eno bakunyonaga musolo guno gwoleeta gutuyambako okukuteerawo embeera mwokolera nga yali ki conducive oluguudo ne lukole amasannyalaze ne gabaako. Trading license yaki naye bagamba kati ng'omaze nga tumaze bino bijjako omusolo naye olina amasannyalaze olina enguudo kw'otambulira olina security ekkuuma so guno omusolo n'ekibuga mwokolera tukiyonja so guno omusolo gutuyambako okulaba nti ebyo bikola ki bikolebwa. KCCA yo bw'emala okuggyako trading license tekomawo ate egamba nti buli kikopo kye watunze twagalako nnusu emu. Ofuna bulungi oba wasasula tosobola oba omaze okusasula that blanket cover nti bagala jasasula emitwalo 40 buli mwaka. Ofuna bulungi kati eyo license nga KCCA tennagikuwa ebe ino confirming and wasasudde copyright compliance. Ate copyright compliance era gy'osasula omulundi gumu mu mwaka for using music.
music taliiko mbu oba wa China oba waawa. Era nadde mpulya nga bagamba mbu eno gundi badde bagezako kibrandinga nnyo ku Kenzo mbu kiyamba abasita bokka. Now, when you pay for music usage, oba tosasudde mbunzannya z'abasita bokka, oba osasudde music yenna. Yes, okitegeera ow'abasita n'ow'abatali. Ne bw'osalawo gamba musigenda zanya music wa Uganda era you have to pay. Kale n'ogaana ozannya ne tumanya n'ogaana ozannya za Uganda tugamba nti ebbala yo Dias tezanya nnyimba z'Abannayuganda ezannya w'Abanigeria nti kale naye era sente zasasulayo ze bwe bagattagatta ezo zigenda Nigeria nti kale kati bennaffe tujja okuyimbira ewo Dias ayandibadde akusaba $2,250,000 naffe nga tukunyigiramu maye waba Nigeria bomnegoli waba Nigeria ate kati fo twagazaaki bayite bakuyimbire naye tekikugjaako kusasula license eyo ya music. So upcoming wange ali mu kugezaako okweyiiya eno license tegenda kujjako music w'okuzannya mugaye kimuntu Kabanda takubuzaabuza era kyemalinyala okujja with Kabanda alina akantu ke yakoze yagambye mwe ba tikitoka mugenda kwa musasulya buli challenge emukola era mwe mwandibadde musooka olwanyisa etteeka lino lwaki byakulwanyisa lwaki byakulwana gwogamba otyanze content creator nti ngenda kusasulira okucreatinga content wange isigira nwanyisa etteeka erisobola okunyamba nange okufuna sente byonna gundi byayogedde better with the explanation ya Kabanda explanation ya better. Where do you see who do you see here alimu kubuzaabuza abantu? Let me bring it like that. Alimu kubuzaabuza lack of better word. We wali era we nakugambye mabega wali yagala kuinza wali ere mabega yakusetinga nagambye sagala Minister Kabanda olowooze se bantu tyendoza eguni ani onalebo namwita akwa kino kya kinkwata bukwasi kale sagala olowooze bantu nti onalebo Kabanda entegeera yo omuntu ali ku level yo bwa onalebo nti yakyana kito kiki nagambye nti omwana munnajja nakwata ku mmere yo banakwata ko ekifi ky'ennyama kimu eminange gye muyinza kusalamu n'abamu yekka nga byogeze kyengamba kiriwe kiti obeera n'abaana ewaka n'omuwa musowaani ebifi bye bibiri kati munne najja nakwata ko ekimu olw'obusungu nakwata yonna n'agikola ki n'agiyiwa mu ttaka olwakiri oli ekimu kyatuteraga kati nno nkola yaffe na tubifi kati Honorable Kabanda fe nga bakuliyetinga waka waffe tetuli willing kugoberera kyotugamba kubanga kyotugamba weetaaga otumatiza ennyo n'okunyonyola ekintu nga kirabikako kuba corporate bwemala okujja si yeyeka naleera abalazi nti asobola oteekawo embeera tekirina buzibu era naffe tuli waneno tetuli mukaana naye tewaliwo tasobola mbeera singa tasobola teekawo mbeera tetwali munyonyodde naye tumunyonyola asobola otegeera singa badde tali relevant ate lwaki badde tumwogereko obudde tuba tumuwa bwaki kitegeeza olaba tumuwadde obudde alina amakulu kyeva tugezaako omunyonyola nti ssebo ow'ekitiibwa onalimu waayo obudde otwe value for money kubanga akasente kebaba kubako airtime aguleko data kamukozese aleka emimulabamu birala obedde ogamba bakusalemu naye kati nno zala wakuwulidde bivuddemu sajja wange no naye maama yandisappointi nze Honorable Kabanda kyenjagala ategeera ayinza okuba yetali nnyo musical nga tagoberera bya music ne waba abigoberera ajjukire waliwo omusajja yayimba ennyo akayimba ne kakuba nnyo Nyafirikero ne kakuba ne mazungu bakayita African Queen ka Two-Face Dibia bwe yakola akayimba ako bwe nsobola omusangawo Honorable Kabanda ne mubuuza oluyimba lw'omuyimbi olulala nga talumanyi naye omuyimbi oyo omu ku bayimbi abasinga obugagga mu Nigeria n'ekitiibwa most influential artist ali number 2 ne bwe yakolera ako akayimba yalinga upcoming ono gw'obuzaabuza olwaleero ng'era talina kyakola kikyali olw'ensonga nti ewaabwe bali organized ng'era etteeka lyabwe erikola lyamuyamba olwo oluyimba ne lumufuula obw'enjawulo ne lumuteekera ddala mu bulamu obulungi kati obwegombesa kuba nawe kennyini Two-Face Dibia bw'ajja wano oba tewenyonyoddeeko nnyo oyinza obutasembera waali naye ng'oli Honorable naye nga balina osooka okubuuza ebisaanyizo bye bikusembeza waali naye nga toyo just muyimbi si nti ewaabwe oba Honorable oba minisita talina kya just musician so corporate eno erina engeri gy'eteeka omuntu mu bulamu obw'enjawulo olw'ensonga nti ekitone kye
Mungu kyaba yamuwa ate sagala nnyo tunuulire music yekka nti mulowooze nti no copyright bwejja egenda kuyamba music yekka copyright egenda kuyamba abantu wano wammanga abantu bwe bakola bawandiika obutabo nze nga kali olaba n'abaana bwe bagenda yimba abaana be bafaani baffe okisegedde kati olaba batwegomba olaba bagenda omusajja yimba ono omuzeeyi bani Sebata Lord Fred Sebata mabegako awo namuwulira nga agendeze Wassale ati bwe yatuuka ewassale bambi agenzi bamweyo ku kasente alinamu amabanja ng'era ali ku mawulire bimutwala bamubanja Sale namugaa kati ate muyiye oluyimba lw'omulimi asinga naye nga Sebata Biden yali awumudde music akaddiye awumudde ng'alina kulya ku music we gw'alina kuba mu bayimbi bedda Sebata yasinga hit songs mu bonna abaaliwo abedda kati ng'alina okulya ku ezo yitize ze yakuba ne bamugamba ataddemu aggyeyo peeni gye yawummuza addemu akole ki awandiike Honorable Kabanda tasobola kwogera ku muzeeyi Sebata ye alaba nga takyamatalinga talina makulu alaba talina ne kati muzeeyi we yawuliriza nga Sebata oyo bw'awulira ng'omugamba talina makulu nkesi waba akyaliyo ye bw'akiraba kuba ye obwongo bwe bumugamba nti abayimbi abaliko kati abakuba zihiiti be b'amakulu bokka n'abajja abaaliwo tebalina makulu tebalina yadde era kubuuzaayo Matimbeta I've seen nga musomesa abayimbi mugenda kukola mukikulaba nga balegislator bano mubateekamu mubaleetera okumanya what they are supposed to understand mweno gundi we are engaging them mpola mpola formally and informally we are trying to engage them okubanyonyola nti kino tekina gwe exploiting bino byonna kale nga bivuddewo of course reaction emotions ezimu ziri waggulu for some people mulimu bw'owulira ng'ayogeza busungu naye abayimbi mubasaasire bw'omulira avuddeyo n'ayogeza obusungu cause bo bamanyi kye bayitamu by the way ekyo kyoyogeddeko saa emabega walina video oba is it ya yesterday but one yagamba ne lwaki mutufuula batategeera tubegerebwegeze tuwa copyright bitengi kitone kyaffe gwaka waffe like nga ayogeza busungu alaga omuntu singa abeera awo ajula omukuba ejjinja my friend olaba saha oyo tuyinza okuba tetukiriziganya mu bintu ebimu naye saha yali upcoming for over I think for 10 years omanyi haso gye yayitamu okuba mulirwana natabuzaako ne music we ku CD omanyi haso gye yayitamu okuba mulirwana kati bwakulaba nga oli mumuzannyirako anyiiga bambi ate nga ne bwe yamala okuba kyamutwalira emyaka emirala nga 10 oba 5 ogamba nti kati ali mu bulamu obuyinza okubeera a bit stable okumanya erejo mingi bwamala okuba balinawo hits eziwera bwamala okuba emyaka nga 5 akola concert ye esooka ku PTC eri enkadde naye awo obutono ebwali we yasooka okukola concert yasooka oluyimba bali baluyita sikyakusobola ku PTC okitegeera boy abantu bano baba boogera bagetting emotional so babaka abatulaba aba banaatulaba mutusonyiwe when olaba olinga anyiize understand nti obusungu buva ku ggumba cause bo mulimu bagulimu bagumanyi kanze beto omanyi omuntu asinga okunuma mu bannabitone omanyi buli muntu gw'obuuza lwe tuli wano bwe nkubuuza nti ani all time comedian wa Uganda ani exactly buli mugu agenda okukola ki okwogera okimanyi nti emmotoka ya Monti gy'avuga tosobola gigula $2,000,000 ogamba kansigaze ssente zange agikola ki eriwa gy'alina ennungi etali ya content nti kale in case wabawo ebiri serious nga si content aleeta eno talina because of talina ki sente amount kimuleetedde ne baalabe okufuuka nabo bakuliyeta kale katukize nti kale ekyo kitone kya family naye ate era n'ekirala waliwo lack of money nti kale taata mukyakoze takifunyeemu kimala amote essaawa zino yalibadde nga ne rediyo gyakolako yiye waka gwakoze kuba oyo bugibugi emyaka gyakoledde wano eno so nze kyenjagala tutegeeragane guno mulimu bino si bya kinyumu mbutunyumirwamu omanyi batulaba nga tuze ku stage ne tuzina ne tukola kiba balowooza olwokwamba omanyi bo baba bazinira ku music waffe bamuzinirako nga banyumirwa nga balinamu ne ssente ebisawo kati batemanyi nti ffe tuba tuzina ku stage naye tuba tuli mu kukola tuzina to entertain olaba I'll give you abakyala abo balaba performing Bakaro Kasiita Bashiba Basindi bolaba abakozesa energy omungi bw'okimanyi waliwo watuuka nga amavivi gamuluma ekyo nalimbadeko
more times close with Asindi akigaba nakana helero nakirira n'ayambuka n'agira aba yakavaawo manager n'amugamba nti katugenda kireka kushonda basanze ekireka tebamanyi nti alina gyavaako era bagala energy yemu watawa energy bagamba bakazi batwatuuka nga amavivi gamuluma okitegeera atuuka ng'ensi mutamye obulamu bateekako ne dimandi z'ozaala naye nga ne time ezaala tagirina ate kati asowuumula okuzaala bayawumudde okugenda okuzaala kimutwalidde omwaka mulamba n'ekitundu agenda mu myaka 2 singa yali tatazeewo gamba nti kankiwule nsooke nkyetegekere nkikole tasobola kikola tasaakera ku makya nagamba azaala at liberty no you need to put a strategy wetaaga oteekawo plan kibola ogenda kati bw'oba tolina plan eyo nga tolina ssente ogenda gikola otyo okuzaala oba ogenda kuleka olaba beto obasaako okuyimba okuleke okuvira mu muzigo nga bagize okuvira ddala ku baalima n'amakulu abazaala abaana batono omu babiri kubanga talina budde tebalina waliwo instance eyazzeewo eya Chance Nalubega that lady yakola music buli omu gwawuliriza nze twakula tumuwuliriza the lady yagenze akayimbako kateeka ku TikTok nga registered already the music way nga yamutwala kati bakabanda tebagala byogerako ngenda kunyumiza nagamba naye no music wa tegeera nenga tulina rights ku kintu kyo bo beeraliikiridde kano ka miliyoni M2 kagenda saswa buli mwaka kamuluma ajje tukiriziganya baba ina radio tukamusonyiwe ye basa kati munaye katukole ki kati beta kamuluma kanji make him understand atene musasuza na nyi he understands kati beta aina kyabala kyagoba kyetategeera because you cannot tell me mbugolanira abantu ba wansi fe tuli nsolo kati beta kino obo kitira kamera givemu kubanze kabana njagala mugamba kati basaasire ffe aba basasula sente nga bali mu parliament nga tebena kye batukolera basaasire ffe kuba bo babeera ku musaala buli mwezi gulina okutuuka n'ogenda okutuuka n'obuuza after 5 years kikyotulaga timunyongere gino wengenda okubalagira kyembalaga nomwongera emirala wegiyitawo n'abagamba nti kakati nze okusaba nasaba naye baagaana okukkiriza nomubuuza wasaba ki lwaki omusaala sigwakola mubiri so kati ekyo kyenyinyini nga bwekibeera n'abantu balumwa meza kwanjanyenya kuliko ebyokunywa by'abajaasi n'abantu balumwa kati gwe tulina olwo obusungu bujje ku Chance Nalubega Chance Nalubega yaliko wano Eagles bagitegekako era ndani eyo nga naye kwali yali agenda nayo kati ne batuka ne bafunamu obutakkaanya kati ne bagamba baba Eagles bagende bokka ye Chance bamukole ki abaali eri babagamba wabataliiko temutawaana kama amadda ga Chance Nalubega ndoza kyali kikadde nga kimuwadde munenga yadde fenenga nga tulaba mugamba no musajja omukazi yali almost mutula mugundi ya legend no bambi nze nkizaayo olaba blood nkizaayo ku research first of all tegeera obuzito bwa industry gy'oli mu kuzanyiramu also manya byetuli mu kwogerako Uganda eri mu kiyiyawo kipya oba kine walala we kiri okitegeera kubanga eno clause yennyini okusinziira ku the memorandum eya Gundi clause eno ebeggwako bill number 14 clause 9 bagamba this provision domesticates the provisions of the Beijing Treaty on audiovisual performances. Domesticates kitegeeza nti kiri ekiri eri mu nsi endala tugezaako kifuula kinna Uganda naye tetugamba tugezaako kisuula tugezaako kifuula kinna Uganda kibeere wano mu ngeri ya Uganda lwansonga eno Beijing Treaty twagisayiningako nga Uganda kitegeeza naffe tukwata nga banna Uganda. Long ago. This was 2012. Okitegeera it came in yatandika okukola in 2020 nenga yasayiningwa 2012 this particular treaty. Now bw'oba okimanyi nti Uganda yasayininga treaty eno nga bw'olaba treaties endala ze tulina human rights biki ze twasayinga ne UN n'ebitongole ebirala neno treaty weeri for on audiovisual performances. Kitegeeza bw'oba ogamba nti eno clause eveemu oli mu kusala Uganda ku international market oli mu bagamba kubanga bajja tugamba mwa violatinga treaty yaffe nga bwe twakkiriziganya ate mwe mbivuddeko so mwe tetubasolooleza nammwe temutusolooleza
Which is very easy. Yes. Naye ate era nsuubira nti bw'omala otunuulira memorandum eno ne bagamba nti it's trying to domesticate the provisions of the Beijing Treaty, wandibadde ogenda n'onoonya Beijing Treaty, which he definitely didn't do. Bw'ogenda ku Beijing Treaty n'ogisomamu okumuyambako anoonye article 11 of the Beijing Treaty ejja kumunnyonnyola what this does. But in better wenjagala okubuuliza sikyanenya babaka kubanga baleese ekintu mu parliament batawanika mikono. They put order papers ne bateekako gunzi bagenda discussinga ne bajja kinankwatira awo. Ate atawanika mukono nze muwe ekitiibwa. Anti nyegamba nti lwakinza ate simuwa kitiibwa. They do not take time to look on order paper. Kati kamanyi lwakigenda nti muwe ekitiibwa atawanika mukono kitegeeza agambye oba ategeeza sigenda kwogera ku kintu ekyo kuba sikitegeera. Kati ate waliwo atakitegeera ate n'awanika kati oyo omuteekawo. Dasi nandi ekyo kyajagala okubajjukiza mulaba omusajja ono ye Kaweesa by the way tweddira gumu ali ku TikTok kwa kaaba simanyi ba milioni 600 asaba president obuyambi. Omusajja oyo bwawuliza statement ye yakugamba yali ali willing okukozesa billioni namba okuyingira ki parliament. Kati kitegeeza ye ekirori kyakya kuyingira parliament sikukolera kintu kyonna muntu beba batawanika bichemba debulaga ndi beba babera mu parliament actually no kwanika solo kwanika nenga tayina atuteyo mutwe mu bamulabe nti ye kiki yali agala yingira parliament no matter nzolo ekintu kyenandisabye government ekole era mu parliament ejja of course kyemanyi bayinza obutakifaako naye bandikyusizzaako mu bisaanyizo by'abantu abagenda mu parliament. Qualification nga si just senior 6 nga ne oba olina bachelors ne oba oli professor betaaga bateekewo paper nga ate eri marked by either UNEB oba Makerere University. Kunguzeri mu Uganda nga waliwo anti ekirungi omanyi lwakigambye UNEB tesaba linnya lyo oba na index number so baba tebamanyi nti index number yegundi so bateekewo paper basoka gikola nga boolaba revenue abo baba institutions ezenjalo bakola aptitude bateekewo paper nga eyasesinga omuntu ono nga wano bagambira mbu nno basunsula mu electoral commission olina okubanga iyo paper wagiyise. Abantu bagenda mu parliament. It's okay. Tumanye tugenda kufuna ababaka abali mwensa abamanyi what to talk about abali critical to what abagenda yo bagenze okukiikirira abantu nga nekyagenze kakitegeera nego jja kungamba senior 6 yange nagituula 20 tugeze nagituula 2000 kati omuntu yatula senior 6000 waise myaka 26 nenga ate you qualify munna era noyingira parliament abantu ne bakulonda so kyetaaga otterezaamu wano so that ne president tumuwa ababaka abateesa ebintu kubanga president abana ideas eziyinza okusitula Uganda. Ababaka ne baleeta ekiteeka ne bakifutyanka awo okitegeera yayimba akayimba ka mulugulu alina mulayini egamba ngamba gwe member mu parliament ebyo ebiteeka byobagabaga omutali kantu. This is what they are doing. Bagala kubaga kiteeka kitaliimu kantu eririmu ensa bali mu dizanyira mukati Attorney General yali mu parliament n'abagamba this is the heart of this bill bwe tugijjamu then eyo clause 9 if we remove this clause then tugirekete tujja amendinga gundi triple N amugamba mubizze tulibira bolulala atujabira baku Tuesday which is tomorrow. Ate kati oli agamba mubizze tuliraba ko gundi enjo yinzo tuka kuona pepa nga teriiko kweli kyokka ekisinga okunuma ekisinga okubakira ne babeera ne we shall be there tujala we binatambula ababaka ababeera mu parliament abo kala balwanyisa etteeka lino erya copyright tebazaala bazadde abaana baabwe tebalina bitone nti oba katugeze omwana w'okusomero bamugaa nti omwana wo tumulaba ayimba ekimbuuzisa nti tosobola kulwanyisa kino kisobola kuyamba mwana wo kyeki kinagambye nti abantu abamu asobola okulizoninga ng'omwana omuto sijja kukozesa kimwe kyemukozesa mu nga atategeera abana abasajja b'abayivu wabula asobola okulizoningamu ng'omwana omuto nti omwana omuto obateera ku mmere emmere ku sowaani nga mulimu ebifi bibiri munne najjako kimu muganda weno n'agiyiwa esigaddeko ekimu olaba kati
ya abaana be mudda bali babatya abantu abo kyebeerabira nga bwe gambye nti buli amendment eyo bwekolewa wayitawo ebbanga okuddamu okwamendinga bazadde abaana ate bo tebali guaranteed nti bagenda sigala bagagga kitegedde asobola okugwa yala anytime ng'omwana wo kati bamala okugwa yala ng'ate olinayo ekiwala kyekiyimba kati ng'ekyo kiwala kyekiyimba te kyekirina okubbulula kikubeereremu kyokka nga wayise etteeka erikinyigiriza okategedde famire nga gwe Honorable Kabanda bambi tukusaba Mr. Honorable Kabanda David kyokka n'embalala erina abayimbi Secretary PLU Secretary General ye Secretary sibimanyi naye nze kimanyi Secretary wa PLU please go and read the Beijing Treaty on audiovisual performances. Go and read the Marrakesh Treaty. Go and read the WIPO Treaty on, I've forgotten, I remember. But also go and read on CMOs, what they do. Between now and tomorrow, you have time. Okubanga ebintu ebyo bitegedde tekiyinza kutwalira dakiika asatu nga kuba nkimanyi toli musiru. Tekiyinza kutwalira dakiika asatu nga tobitegedde bwewaayo obwongo obisome and bisome with an objective mind. Togenda nga already oli biased. Oba ogenda kubeera biased, at least bireke tobisomera ddala. But please give us value for money. Nekirala biased nga tonnabagenda. Kyenjagala bategeere kati as per now mu ggwanga kati tulinawo ba creator abatandikawo Jazz with Jajja bya Natasha Jazz with Jajja oyo waaka naye aliko okuba nti kamuyiiya gyakoma okwettanirwa abantu kamuyiiya afunamu of course ekisegeera asasulwa singa etteka liba likoze eki eyayo obuyiiya erinnya lyayo ne creator w'erinnya lyokka kakati soko otunulire Natasha omanye nti kati naye y'omu ku bannabitone omanyi nja kulagamu ne kuba mube mulaba nti bammwe be banene bannammwe nti nabo batuuka ne bamanya nti naye akifunamu Natasha creative anti kyemugamba she's a film director awandiika obutabo creative nnyo designing engoye muwaakawo oyo yenna abayina okuzanyiramu n'ekirala nga tuzeeyo okusoma kukola research Mwami Kabanda akakasa yasoma manifesto ye NRM bale nnyo Yes, wenale. Yagisoma. Bw'aba yagisoma nga kimukakatako. Teyalabamu okuwonga waliwo basuubiriza okuyisa n'okuimplementinga copyright law ne objectives zaayo. Yasoma ku NDP4 because National Development Plan erina okuba nga omuntu yenna akolera gavumenti kweyo level erina okuba nga agisomye. Kitegeeza abasajja bano ebintu tebabisoma. Okitegedde. Ate era tebabiraba mu NDP4 tamanyimu we baragira ku empowering creative sector nga balaga ne potential yayo tamanyimu. Yes, and I've seen it nga bagala okugifuula a full sector eberenga eri independent tabisobola bisoma asobolera ddala bisoma kuba tosobola kubeera mu parliament nga twakola muka tujja kuteeka akasajja ku parliament namba muyingira kalina ebibuzo byekasooka okubuuza obigwe embooka enyooke wanje